Katonda. Kolnyotero yekolagana na polisi okutulumya abanaku kale bakolagane ate gwe tosona mu kamera zo njakayuza afana njakayuza kubanga memulya sente memuzibya ekyokubuulira amazima njakayuza kubanga memulya sente memulya sente si memuzibya ate gwe naawe tobinsongamu gwe noonya wano wajja kufawo omulambo ogu wano tujja kufunawo omulambo ogu wano tugenda kufunawo omulambo gumu nze mbabuulira nja kuwa omuntu mu bulako nze nyina ennaku yange wano tujja kufunawo omulambo pozi mulabika musaaga tujja kufunawo omulambo omutatuwa ebintu byaffe tujja gufuna mujja bituma mwenga muti okufiirwa mwenga mutasereza abantu mwenga muti okufiirwa mulwaki muti okufiirwa mwesenza ffe mulowooza ffe nesituluma ate kumudde wante mujjanawo okuyitawo twagala kintu kimu mutuwa ebyuma byaffe tetugenda kola mutuwa ebyuma byaffe jangu nemekisusa jangu nemekisusa jangu nemekisusa jangu ndifala ng'odduka jangu nemekisusa twagala kintu kimu twagala byuma byaffe tulina omusango mututwale mu kooti tugende mu kooti tuwoze wetuba tetulina musango mutuleke tugende mwakola agreement n'abantu bamwe lwaki mutubonyaabonya kati eno babadde baguddewo geeti endala okuyisaayo abantu kulwokuba nabo balabye nabo okugala emiryango kibi baguddewo geeti endala ffe ebintu byaffe bifa bizinesi zaffe zifa babeeyita abagagga ate bo batya okufiira osinga ffe bakwate ekintu kimu batuwa ebintu byaffe neno tugenda kubeerayo salirawo salero isene bajja ne baddayo kulwokuba babawa ssente olwaleero tugenda kuvaawo oba ssente basiwaayo oba tebasiwaayo wano bagenda kuwawo emirambo twagala byuma byaffe bo bagende mu kooti wabanga bagamba byabwe baleete lisiti zaabyo naffe tuleete lisiti baleete kaadi y'emmotoka naffe tuleete kaadi y'emmotoka tulonde kandi nanyini bintu kati ye eyabapangisaako ebyuma ali ludda tetumanyi yalaga naffe tumunoonya bamwita looja yapangisa ebyuma napangisa n'ab'ekifo naye ebyuma si bya looja ffe tugamba batuwe ebyuma byaffe banoonye looja nga naffe tukola ki kuba naffe teyatuwa balansi waffe kola ki tumumalayo looja akolangani looja yali promote yagula paraso Colline hotel bwewe ekifo bwe kyamusala yadduka kuki buddusi era abapromota mwegendereze namwe abategese bugembe befuula ate bawamba ebintu mwabategese bugembe namwe mwegendereze bano abantu bakolina otero tebakikoze ffeffekka bakwata maiko ne bamubba miliyoni 11 webabawakana nyina obujulizi bwa likodingi na maiko ayogera n'omukazi nga mugamba munzibidde ki nga twateesa nenkola zero balansi babbi naye batuwa ebyuma byaffe tuveewo oba tuvunana kukoleranga wano tetuliddamu si kyo kifo kyokka ekiri mu mukono kati babasaba sente mmeka okugyawo ebyuma bagamba nti baagala tuwawe miliyoni 4 ng'ate tetukolaganangako nabo twasooka ne tuteesa mu kusooka ne tubagamba no bagamba naffe tubanja tukoze tutya tukolaganire wamu ompuliriza bulungi ne bagamba bo balina poliisi era balina ne ssente tetulina kye tubagamba kati ekirungi balina poliisi ne ssente naffe katudde mu mazima g'abantu bajja twoleza era nze ekimanya ebitongole bya poliisi byonna si bibbi nga kino ekyemukono wajja kuvaawo muzira kisa asobola okutuyamba atuyambe naye tugenda kutambula buli wamu tugenda kutambula ku poliisi zonna baka we tunafuna poliisi etuyamba poliisi zonna we zinagaana otuyamba mbalayirira we zinagaana otuyamba ne tutuuka enkya nga temutuyambye tugenda kukwata ekkubo tugende kapeeke wa Jerusalemu sana amanye ennaku yaffe era ajja tuyamba tegenda kuvaawo twagala byuma byaffe wabaagala biveewo nga naffe bizinesi yaffe weefudde okumala ennaku 14 ompuliriza bulungi nabo ke balaba okutta bizinesi y'omuntu w'ekiruma kubanga poliisi tetuyambye lwaki tebakwata ebyuma ne bitwala ku poliisi fena ne tutabisigaza ne babiwaayo ku poliisi
mugakubire. Nze sibamanyi badenze kukola exercise. Kebakirabe babajje bakikyeo. Ate kakati fo tukwatidde bwerere. Nawe ulira obulumi bwendimu. Ate nze mumanyi neki. Bamaze n'ebyuma byaffe ennaku 10 What is happening? Ki ekyabaddewo? Bawamba ebyuma byaffe. Ne tuleeta poliisi ne bagiwa ssente. Bo bakola ffe tetukola. Twagamba tutese nabo ne bagaana batuwa ebintu byaffe tetugenda kuggulawo ekinkoze obubi waliyo emu. Njagala sibeereyo nga mukaaga. Adange naawe tuyambe. Mwegayirira abakolini babayambe. Ate nze munesimanyi. Balina kukola kintu eki. Tebabawa ssente. Bajje bakwate mbawo Moses Mugerwa. Emmotoka emaze wano ennaku 14. Buli lunaku esasulwa emitwalo 3. Ennaku zemaze wano. Buli lunaku ndubala naye nange ssente zituuse okunzigwako. Tuuse okubulwa kyendisa abantu bange. Ng'emmotoka eri wano bagikwatidde wano. Emmotoka yeekuba ebidongo yeekolaki. Nze njagala mmotoka yange neetambulira. Nze batagimpa sigijjaawo. Batampa ssente zange zijjaawo mmotoka eyo. Ogezezaako kwagala ogifulumya. Ngezezaako kwagala ogifulumya bagamba. Kati naye kambulookinga ekkubo nabo baleme okukola bawulire nga bwe kiruwa. Nze nina famire, nina abantu bendabirira. Emmotoka newogitunulako emabega eriko ekigambo nsakira baana, eriisa baana. Bw'ogiteeka wano ennaku 14 eyina musango ki? Ganyo okutuyamba nti no Colline hotel ejiwa ssente. Nze ndi mujulizi abapoliisi baba wakana bajje bankwate. Come on, we sort out. Hoteli yaffe ya Colline Hotel kireeteddwa abo ba promoter ab'ebivulu specifically nja kuga nti Promoter teyabawa ssente. Mutuwe ebyuma byaffe ekitali ekyo. Mwogeddeko n'abakulira ekifo kino. Omukazi yeekwese okuva ku makya tulinze tumaze wiiki namba okupange ennaku z'omwezi 8 ebyuma biri wano tuteeseza nabo mu buntu byaganye. Abapoliisi tebatuyambye babawa ssente era omukazi yeewaana n'okwewaana n'agamba wane mukono tetusobola kujjawo kintu na kimu kubanga ffe wetusobola oteeka 2,000 yateekawo miliyoni 4. kati kale akozese ssente kakati ffe abanaku katukozese okunoonya amazima. Poliisi yonna we batasobola kutuyamba tujja kuddukira ewa Jenosali Musale yeyamanyira kubanga yawadde lwaleero poliisi webanga tasobola kujjawo nga buli kimu tukiina reference tugiina bamuyita ku poliisi n'agaana okujja wano bagenda kuvaawo emirambo. Omuntu kyawamba ebyuma abantu bonna ebyuma baali babipangisa wiikendi eyaddako owulira bulungi ennaku 3 emiliyoni 15 emiliyoni meka 5 kwali kuliko ennaku 2 embuukingi tezaali za wiikendi za miliyoni 4 ze miliyoni 8 nezibeera nga amaze okufiira emiliyoni 20 mwezi 23.